I mean, omuntu abanga omukulu naye ng'atalinga mu. Anti mbadde nakolamu. Natandika okwevuga 1970. Emyaka 5 mu ebiri. Sigendangako mu paaka. Kulinnya tractor. Kuba bodaboda. Sokola kitano. Mujja tugende mujja kusobola. Akagenda kusanyusa. Akugenda katavira mama byatu. Ya mama nfuba era ono mubuulirira. Alato sikubuulira. Bosi wange omubuulirira. Mama ne bafuna ebintu. Mwabimala muna. Newa buli onja tatadda kuyiga. Olwo ate bwe waloopa nga bwe byategeera tewategeera. Nyuwa kunayo mama. Naye ati ebyoluganda byammwe mwabimalire kirungi omwami oyiringa ebisakula. mwamudisipulini. Naye togamba muli musango. Okukolera ddala. Namugamba taata oba okuba owuwumba ku ngalo. Nagamba olaba otuusa okyogera nkwesonyiye. Nsonyiwa ne tukwatagana. Omanyi omulimu obeera okola omulimu atera kukiriza gati ono Uganda. Kituufu. Yogeranga bwe Bwekibeera. twogera ku baana bo ku buwuliro Obubi obaana mbogerako ebibi. tusooke bibi. Ebibi mpulira bulungi. Course nina kuwulira. Sinza kuwulira bulungi nga mbogerako ebibi. Kati bwe tuba twogera ebibi nga baabikoze ate. Waliwo kamera ena zoom. naye waliwo okwogera ebibi nga mulinga abavuluga obufuzi kwonoona linnya. Ekyo kinnumira ddala. Oyawula otya wamawulire ayonoona linnya kati bakati Ndi mukazi mukulu omuntu ayogere ng'abuulirira kitegeerekeka omuntu abuulirira omuwulira naye palaso kale yakyusa naye kati tugambe singa palaso akuwa omuntu nenyogera n'obujulizi kiwuno yakubye ku kibuuliro nga wabaddeyo ng'amu kabuuzo oba wabaddeyo oba waddeyo eyasenga kugamba bakubye tomanyi lwaki tewamutaasiza ate nga tewamawulire kati n'amankolini taasa kisa kyokwata amawulire Ate omuntu afumbula obulamu bwe businga bwe buganda. Olina sooka taasa. bw'oli ku kya ssente nga naye obulamu eri bugenda. naye kati palaso kati bw'oba okola ekintu ky'obulya nti kiyinza okukola obubi abantu bwe maama tomulowoozaako nti maama ono anaalumwa Ffenna ng'oli musajja mukkiriza Yesu yagamba atakikolangako amukuba ejjinja. Kati ffenna munnange bagamba osonga olugalo luno olumu engalo endala 3 ziba zisonzemu ggwe. Kati buli lw'okimanya tetufunamu obwose Luganda n'otapapa kusalira nnyo omuntu munno musango. Yes, nze engeri gye ndaba. naye kati maama bwe twogera ebirungi owulira otya Olungi nnyo nnyo n'akanyiriro okalaba naye luli mwali mummazeeko n'emirembe n'akanyiriro okalaba mwali mummazeeko emirembe kulidde kyekakunneraliikiriza mwagala kunkubya puresha olina abaana baseremu bangi aliwo bulungi okweraliikiriza ogati leero luno akola yakakolobero abaana bange bonna nga bankisa abantu bazisa bonna abali ani asinga mwe mulina bwe mmanyiyo atali bazaala naye ani asinga empisa mubaana bonna balungi Oyo ye maama. bw'oli naye yewombeze nnyo alinga omutuukirivu palasa anti empisa lire maama alina okwewoma ate nawe oli ali omukulu wati waliwo ndowooza kati wano ne bamuvumaavuma ne bw'ovaawo ne bwemba siriiyo kanyiga musajja mukakawo kirungi wabula mpulira nyina ebibuuzo binjagala okubuuza naye obanga omemu buuza nze kati waliwo Daniela byayogera bibisa oyo mukamwana sina kyakira mwana muto kati mbeera waayogere kino nze njogere kino ebinyoma
bannange ebintu maama mukusabira abafumbo leero obadde olowooza kimuli kulidde bwe mbadde nangayo sanzeeko ebifaananyi batulaga kya egene mose osana okugendeera mu nyumba muye luvannyuma naye tulina okumatiriza fenali ate oba olinayo n'abakuloozaako nga bakusabira nakyo bali abafu abajja gwe bani abayimbi Agnes Kawalya Sebadduka eri wamala ni mutabani wange Nakimera bangi abamu olabika bulungi nnyo temukyatutulugunya Wali. ojja mulaba wali kirungi bali kusiima n'okukumagana nga bakyali bonna Obumu. n'okumagana nga bakyali bonna ate okumagana mu bufumbulozo kyabadde Obumu. n'omwana Okuba obumu. okumagana muzeeyi Muzeeyi Mayanja. muzeeyi Mayanja bambi mwana Mayanja mugamba abagambye bali kumagana mu bufumbo tukumaganye katonda nga ye kimaze emyaka ataano mu bufumbo ataano twagala kukola nakataba akabuulirira bano abawala abatono naye batabani nabo beekuumire ku bannaako obwonku n'obuggo bubeeramu naye kiri kimu kukwano n'omu n'agumiikiriza munne so muli kyakulabira yes kale no olina omulimu omunene okukubiriza bano bapalaso bageze obufumbo bwabwe kandi agambye agenda genda kukola akatabo n'akabiina kabakuŋŋaanyenga tubabuulirire ddala byagagenda ga obufumbo obwo buli akatabo kajja mukuluseeko baleme kulowooza nti obufumbo kuyita ku red carpet buli ddakiika no yepalaso naye obufumbo asome mu katabo oyo ye mugamba yetagala kuba mufumbo Ali ku soosi. asula ku kitebe ekikulu abaana betuzadde ne munaana kati bali musanvu kati gwe bali emyaka 5 emala otooleko bali bato nnyo era twalide kubanga okulanga muli balabika bulungi bwemumaze emyaka 5 mulavu maama mwemutulabirira netusobola okubeera ale munaye maama abantu bagambe nga basiibula kyobagamba bannange mwebale nnyo okusajja abagenzi bonna tukuume obumu obwo tubeere nga nti bajjukira nomasajja naye yategese naye mwebaza yebala okuwooza ekintu ow'empisa tukusiibule ge babadde bayogedde ekitiibwa akuume mazima mwettanire nnyo empewo zaabukedde mwebale kusabira Ya Kanyola Sophie Gombya katuuka naye ngolaba ne Jamie Culture yabadde akatuuka katusawa ne reception Sophie Gombya ade akatuuka ne red carpet ebateereddwa abayimbi bana alina emizindalo mugirete mama ani muzeeyi leeta omuzindalo muzeeyi kale tubaliriza nnyo bwe nange musinza okuba nga mulaba amanyiriza King Smith nga bulijjo olunaku lwali tusinzidde ku lutikko Lubaga era nga gwe tulina wano si mulala wabula eyali pulezidenti w'ekibiina ekitwala abayimbi Uganda Musicians Association tusanyusa okulaba nange nesiimidde okubanga ndi maaso gammwe olunaku lwaleero tukiisemuko mu nteekateeka ekirowoozo kyaguddewo nga tunagenda munda kubanga osabira abagenzi Okay, first of all, I want to commend the interim committee, Dear Uma,
nnyo mbeebaliza ddala ebintu bwe biti one bitukumira okuba nga tuli wamu bannabitone nti n'okujjukira baganda baffe bayitaga fallen heroes yadde nga kyalwa bwe bijja kubasabira mukama tuwe ongere okuba wetumula ekyemirembe nti nga bwe ng'engombo yaffe bweri nti omuyimbi tafa tusigala naye ebbanga lyonna but most important in this naffe kituba nti kitukumirako awamu omuleme okulaba nga tulimu gundi afudde ne tujja tukungalira gundi alina embaga kuba tetujja kuwasawasa tetujja kukola mbaga nti tujja kuba nga tugirira wamu but yes bwe mmala neebaza nnyo Uganda Funeral Service for the invitation. Mwebale nnyo twagala abayimbi mwebale programu n'abayimbi. Oli yandyagadde okwebuuza kino kirina kubeerawo annually, monthly oba just one coin in a box? Nga bwe nkugambye I am invited here kati nja kutizaayo interim committee. Simanyi programu yabwe because amount of lwaki abayimbi muduka nnyo mu church mu biseera nga bino kuba mwalize nga muze nga tucelebrating Uganda Musicians Association naye muze kusabira abaafa lwaki mujja nnyo mu Smith obadde oyagala batusange mu ssabo oba anyway nali mu ssabo obadde oyagala tugende tusange mu nsuku z'amatooke gye tuba tukuŋŋaanira mpaamu ekintu like give me an idea tulina kuŋŋaanira wa if not oba olaba nga tukuŋŋaanira mu kyaki kyandibadde abawagizi tebeebuuza Sophie nti nno bandi baleko nga yo celebrating ebirungi bye mutuuseeko naye muze okusabira baafa. But this is part of it. Katinani yakikoze basibayi. Kikyengezako okulaga. Kanosoka okasimbe, mutuko ka credit. Tusimbe. Newankubadde mu kibuukidde nti leero mu kyaki basabira abaafa temwaligoberaiza olunaku lwamwe batugambye. Ani abagambye nze simanyi ze kugamba bye mmanyi Smith nga bulijjo sirya kigambo kyange. Omanyi kyenja okugamba nti ye tuzze mu church. This is not the first time okulaba abayimbi bannabitone mu church. Is it? Kino ky'abayimbi bokka oba bannabitone bonna mu ggwanga lya Uganda? Nkozesa ekigambo bannabitone. Ebisinga bibuze interview lwaki onesiba. Kubanga waliko naawe buli part of the interview. Anti ogambye naliko baby. Kale tufunyeeko ko omukulu Jamie Culture naye kasemberwa n'atubuuzeeko oli otya muganda wange. Omusamize tukulaba ku church kino kitegeeza ki? Ndekesaba ku mutwe. Wavaayo n'olangirira n'ogamba gwe okkiririza eri. Omuganda asobola okufuuka omunyankole. Kisoboka banga bakoze obufumbo obwo. Omuganda okutegeera yasobola okufuuka omusoga. Ate omusiraamu asobola okulokoka kisoboka. Kisiraamu. Kati obuwangwa n'eddiini obuwangwa bwe busoboka busobola kukyuka naye kitegeeza nga bwe wakitwala. Katwebuuzeemuko gwe nga gwe particular ni gw'ogamba muno yandi ku mwoyo era y'omu ku nsonga lwaki nzize wano okusabira oba ozze kusabira bonna olw'okuba nti kale abantu b'ensi twerabira nnyo olubereberye obusumba gwali bwa muyimbi ye chief priest somesa omuyimbi ye chief priest ng'akazinda tekanaba kubye bana byabufuzi n'abannaddiini akazinda yali skepta gye bataddamula y'omuyimbi era omuyimbi galina byayogera otegedde kale ebiseera ebisinga eno kyakisiza abantu omuyimbi nanyini kazindaalaako era bwe buweza obwasooka fe tuli baliowi ba myoyo ng'abasumba abalala nsoba tuli we are part of the church and the community otegedde Jimmy Culture oli yanyagadde okwebuuza abagamba abayimbi temukoleredde bulambo bwammwe era ku kufiira wano nyini mu kifo erubaga waliwo bwe bagamba muno abayimbi mukolerere akalambo gwakako kakoleredde ng'ozze okusabira obwabo obwagenda olwakuba nti nze nina analogy yange mu mutwe gwange sikkiririza mu kufa buliyo nti just omuntu bwekyongamba kafeero yafa kati kuwulire ng'oli ennyimba zibabikka mubiri omwoyo gusigalawo otegedde omutya buti kufa olwokubanga mulowooza bikomaawo okufa obulamu tebukoma beeyongerayo era mikono gyaffe tukyali nabo ba brothers baaziika mibiri emyoyo gisigala abaagalwa baabwe so we are all every time with our brothers and our sisters naye bajjajjawo nga yafa baaziika mubiri yokyali naye ate simuwulira simulaba katonda omulaba tokimanyi tosa omulaba katonda naye tokimanyi nti oli mulamu tokimanyi nti yakuwa obulamu naye omulaba akalambo kukakoleredde kale omwoyo gwo gwogamba ogenda osigalawo gukoleredde nti nno mu kufaako obanga baziika omubiri gwe bajja gamba Jimmy Culture yakola kino nekino nekino nekino
tetwajja kukolerera mu mirambo gyaffe twajja kukolerera nsi kukolera ku wansi okubaawo. We are here for the sake of others. Tuliwa ku bantu tukolera mirambo gyaffe. Ate omulambo gunaagulo ekyo mukolere gugule empale. Owa ekigwa wakizaawa nga tumaliriza. Ekigwa nakizaawa nnawolaba wendaga. Lubaga wano? Mukyaki bagambye tuli mu kigwa kya Katonda. Bate towulira? Nekikyo wakizza? Don't togatta lulimi, language na religion bijja kusombowa. Kwanza mba Katonda muyita Katonda omutonzi, Omusiraamu agamba Allah naye asigala Katonda. So togatta language na culture. Bayimbi banno bakoze concert as the year comes when tuze ku kya music. Jimmy Culture wagize oba ku miisi nga tusubireyo ko ka concert ka show mu maaso awo nga Jimmy Culture yegwe headliner oba yegwe muyimbi omukulu. Ya, kyemanyi nti buli omu aliko buyite bubwe. Ate okuyimba sirire. Toliwo ate akati nayo kakwata. Music is a spiritual game. Kazannyo ka mugoyo. Osegedde kati obuyite bwange si bwakuyitako mu ddiiro. Obuyite bwange bwakuweereza abantu abanyumirwa. Era in time ekyange ojja kiraba. Kibindi kyasinga okunyumira ng'oggyeko gwe nga gwe Jimmy Culture n'ennyimba zo z'oyimba. Holy Spirit. Naye muyimbi. Yatuwa bikiyimba. Kale webale watwadde Jimmy Culture amanya endowoozi yaze King Smith wano ku Select Jazz.